Nziteekirewa. Tuli bulungi. Olunaku lwaleero lutegeeza ki gy'oli? Olunaku lwaleero lunaku lw'amaanyi nnyo kubanga leero we mbadde njogerako nammwe okubayita era ku show egenda okubeerawo eno Saturday 29 ku Ndere Center era mbeesunze mwenna obbalaba. Katusuubire nti ku mulundi guno gw'osazeewo okudda ewaka abayimbi ab'enjawulo onaaba wamu ku connection kuba abasinga bakaba nnyo connection temugaba contact ate Lilipazo yakavaayo n'agamba nti temwagala kuwaamu okusuubira okuba ng'ogenda okuwaamu Lilipazo ayimbeko ku stage aleme kuddamu kuyomba. Ninayo abayimbi era abagenda okuyimba ate ekyo ekintu kya connection munange tekikola bwe kityo okitegeera. Abantu abamu oba olina kubasinkana kuba kati wenkuwa ennamba y'omuntu era okitegeera maanyi gaba mati mulina era maybe kyetuyinza okola maybe nenkugamba ngenda beera wano nono agenda beerawo maybe itirawo era woyitirawo ne muconnectinga naye amanamba kiba tekikola bwe kityo. So Lilipazo simulinako obuzibu nakyo kisoboka. Mumanyi Lilipazo. Mumanyi Lilipazo tewali atamanyi Lilipazo. Lilipazo sirina magezi ge muwa kuba buli omu alina ekirooto kyanjawulo. Si kye ŋŋambye ssebo, si kye ŋŋambye naye ayinza oba nga alina ekirala kyaluubirirwa. So sirina nze magezi ge muwa Lilipazo. Okusinziira ku bayimbi abasigadde wano waka they are not contented bagamba mwe abasazeemu mwesigaliza connections. Naye ate ennyimba bayinza okuba ennyimba zaabwe toziwulira. Nnyimba ki z'owulirako eyo ng'ogenze nga zaawano ewaka sajja ati babeera prepared nabo ne beesunga ne bagamba Baraka yaziwulirako eyo ng'ogyeko enkudi. Nnyimba nyingi ate ekisinga okwewuunyisa kiri nti ennyimba zaffe esinga okuba wano ezimu zikuba era like e Nairobi. So e Nairobi ndowooza era wojja osinga okuwulira ennyimba za Uganda esinga obungi. Teziriiyo zikomala Nairobi wokka. Waliyo eziriyo tinitini ng'ayimba. So nange njagala kukola ekintu bwe kityo. Tusuubire nti togenda kubanga otugamba simanyi eno EP simanyi eno album simanyi bikoze bitya ky'ostickinzeeko ekyaddala. Sikitegedde ekibuuzo. Like eki ky'ostickinzeeko ekyaddala nga tisibya album nti I'm launching my album, I'm doing this. Sinakitegeera ekibuuzo. No. Is it a concert or what? Oh, no, it's just a show. I'm showcasing what I can do. You're just coming to experience me perform and just my music, basically. It's not really about a particular project or anything. It's just about Joshua Baraka music. Okay. So omaze okukuba eyo n'ogamba kanendeko ne Uganda ng'omaze okwemala mu ssupu. Nedda bagamba kiggwa kyokya era okubasemberayo kadde kakodyo kubanga lino eggwanga lyange era nze ndyagala nnyo. So of course buli kimu nina okukola ekintu the best of the best has to be here. So ngisembeza kubanga njagala nkole nga yesinga obwakabi. Bw'oyogera nti nno simanyi okubasembayo kabadde kakodyo tokitukola kabadde kakodyo owaffe aturepresenting eyo musizeebwe era kyekyo lwaki concert esinga show esinga banina gikolera waka. Omuntu yandirowoozezza nti olwo olunaku basobera ki? Olwo olunaku luliko ebintu bingi nnyo, waliwo ebintu bingi bye tutegese. Egenda beera zi festival, so waliwo ebintu bingi ebyokukola emisana, waliwo ebintu bingi ebyokukola ekiro. Nkwataganye ne brand nyingi zonna zigenda kuteekawo experience ez'enjawulo, so bigenda ba byakabi nnyo. Wagenda beerawo abayimbi era bangi abamperekeddeko, saagala bamenyamenya naye simanyi jangu olabe naye nga nze show nze nga nze njesunze era I can't wait for everyone to experience what we have in store. Baby ali wana ngobuda tumunoonyeza mufuna tetumulaba. Baby ali busy tawulira bulungi ate so abadde tasobola kujja. Tawulira bulungi? Ali atali. Kyagamba tunnaba kubikola. Nkyali busy ne show. Mulinda ki soko otunyonyole mulinda ki okubeera ngo atuzaalirayo omwana? Ffenna tuli busy. So ekyo kintu okufuna omwana kati ffenna kiba tekituyamba essaawa eno. Bw'omuti omugenda omumaliriza ate omusuulewo.
Ebyo gwa byogedde nze bwentyo si bwe ndowooza nnyo. Tulina interview tulabako ng'ogamba oli Munnakenya. Saagambako nti Munnakenya, nze nzaliddwa wano era ndi Munnayuganda. Mbeera ngamba nti ndi Munnayuganda buli kadde. Nze ng'omuntu ndi Munnayuganda. Ekenya evaayo ani? Ekenya taata alinamu ku musaayi Munnakenya, naye nze ng'omuntu ndi Munnayuganda. Kati mbadde neewuunya nti Abannakenya bagenda kujja wano ku show yo batubanja Indian Ocean yaabwe. Temufaayo. Security gulugulu. Teri Munnakenya agenda kujja? Bajja kujja era abamu, nja nsuubira nti neera abamu bajja kujja. Oyimbye ku stage ez'enjawulo n'abayimbi abangi abamanyi. Kiki ky'oyizeeyo kyetusuubira ky'ogenda okuleeta mu show yo? Bintu bingi nnyo byenjizeeyo, okuva ku production okutuuka ku sound w'ekivulu okutuuka ku setlist yennyini ne performance yennyini. So performance egenda beera unique nnyo, egenda beera ng'erimu ebintu bingi eby'enjawulo. So njagala bambi mujje mugirabeko, mwe kennyini mulabe oba gye mpitidde nnina byenjiza oba sina byenkwasizaayo. By the way, obadde ng'okuba ebifo by'obadde ng'operformingamu ebweru. Ndere entonomukko watunyoomye tetukwesiga. Nedda saabanyoomye, naye nze ndi muntu agendera ku peesi ye, so mba mpulira nga nsootandikira ku ndere nengenda nga nkizimba, kubanga ekintu kyengezaako okukola si nti just concert oba just bantu kujja, naye njagala ekintu kibeere nga experience ng'era abantu basobola okutambula nayo. So ndere ye yabadde emmala okugjayo experience eyo ku level gye ndiko kati. Enkya olina w'ogenda okuyimba. Wayimba ku nyegenyege. Ki ekipya ky'ogenda otuwa serious ng'obadde nga oyimba? Nina ebintu bingi byegenda okuleeta. Ekisooka ku luno ndaba performinga live, kyekisooka. Ate ekirala wano ngenda kuba ennyimba zange nnyingi zonna okuva we natandika paka kati wentuuse. Era abantu abasinga obungi kati badde bandaba maybe kayimba kamu oba bubiri, naye ku luno ngenda bawa experience number. Twalabyeko ekyasembyeyo okubeera ku muyimbi munno naddala kuba international music. Burna Boy yakoze ekivuno ekimusala nga kisinziira ku mbeera eyaliwo ey'okugoba abawagizi be mu butebe. Gwe nga gwe akubyeko ku nnyimba ez'amaanyi n'ezisala. Ow'amagezi ki Bannayuganda, bayimbi banno Abannayuganda? Nze ndowooza before you're an artist, you're still a human, you're still a person, era oli muntu. So nzikiriza nti buli muntu alina engeri gy'alina okuyisaamu muntu munne. So just waliwo basic respect gy'olina okuwa abantu, ne oba nga maybe okubye oba ng'olinawo otuuseeko, tekitegeeza nti nno olina okubeera nga toyisa bantu bulungi.